Laba olutalo wakati wa Dush ne Cephcoh oluvannyuma lwa Dush okudda ewa mwami Nsugga. Era Cephcoh aleese bwino yenna n'Ebyama. Bwe tuula kalira watch to the end tojja kwejjusa kuba ngenda kubewa mu videos 2 oba ngenda kubongera part 2 olw'obuwanvu bwa video. Eyinza obutajja mu kubeera mu video emu yokka naye nga wasuza otya gwena omulungi ampuliriza Olutalo media call subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabira okunyiga notification bell obenga notified when take off video empya. Nze Olutalo media wendi okubatuuzaako updates eza buli kika ez'enjawulo nga yena basuubiza okubatuuzaako Cephcoh ng'asumuludde bwino wa Dush n'Ebyama byonna biki ebyamwawula ne mwami Nsugga, obutambi abuleeta, obujulizi abuleeta n'ebirala bingi nnyo wendi okubeera nga mbibatuuzaako ate kansumulule katono tubeera ate nga tweyongerayo. Naye nyongera okubajjukiza nti ye Dush mulina mu 5 mulina mu 5 ajja wano ne twerya ne twezina mu bitiibwa ate n'addayo ewaka n'alaba ku bazadde n'adda ne tubeera wano ennaku nga 5 nnya n'addayo bwe batyo. Nze omanyi sirimba sifera mba mwagala bukakafu nti twerya nga mubusaba mwana bawabu evidence sagala kufera abantu wano okubalimba Kevin sirimba abantu asesoma kuba singa bonna abaana mbalya wano asesoma naye nze ne Dush tuli ba best friends twerya kuva nga tukyali mu ssomero netuddamu okwerya ng'afunyiba n'abaana bonna ababaddewo era yakyalanga nga mukwano gwange naye nga tweteesa netugamba tetulina laga abaana bano abaliwo nti ki twali ba mikwano. Yakyalako nga nakankaka waali, yakyalako nga Jowi waali, badde nga akyala era ennaku zino zonna zonna yabadde nga akyala. Tuba yali aneeyinza ng'omuntu sabo nze nga mbasabula ng'omu ku bo wampisa bubi bali ba ex amala wagende kasani naye yakasavu kange kati nsekerera bazadde olwo ngambye olimba tofaayo gweyogera ebituufu. Nze sirimba mummanyi, nze nsekerera n'omuntu agamba mbu asobola okunjawula ne Dush. Nze Dush tusobola n'omutwala ku mbaga ne tugenda ne Kevin nga tuli ku mbaga ne tumusitulirako n'ebintu naye ate nedajja ne twegatta towagala ne twerya ate sitayiro zonna embi ekitesenge kyona ekikyakalada ffe bino ebya wife material tetunase tulinga tukyali baana bato tulina okukyalako mu masavu amalala. Era nze awo tusimbudde era kaba katandika butandisi bwatyo Cephcoh n'obujja buluma oluvannyuma lwa Dush okuddayo ewa mwami Nsugga. Cephcoh asazeewo amukolere live tiktokers gather n'amusensula ABCD era byonna byonna ebisinga mbikuleetedde maaso awo bwentyo ne mu part 2 nga bwe ngenda okubikuleetera. Jjukira nti Cephcoh yagambanga nti Dush baali beemanyi okuva mu ssomero naye they were not close friends era babeeranga ba mikwano naye nga si be bannyo abali so tight era basobodde okubeera tight nga Dush amaze kwawukana ne mwami Nsugga. Essaawa zino Cephcoh atandise okugjayo bwino nti baalinga beesisinkana nga nakankaka waali nga Jowi waali ne mu mbeera endala era ebirala atusuubiza okubeera ng'abireeta era linda mu part 2 nkuleetera buli kimu. Wano nno Dush avuddeyo ku lw'ebyo Cephcoh byayogedde mu bulijjo bakola ebyabakulu nga Dush bwaddawo bazadde be Dush olw'okurespectinga family ye. Essaawa zino Dush ali mu maka g'abazadde be naye nga mwami Nsugga yazzeeyo ne boogereziganya n'abazadde ba Dush era nga Dush addawo wa mwami Nsugga kufa.
Addayo kufumba era omukwano guli mu 180. Bw'atyo Dush oluvannyuma lwa vidiyo eyo okutambula n'egwa mu gurupu ya family avuddeyo ku live n'ajja n'alabula Cephcoh nti bannange kendeeza mu bigambo by'oyogera ebigambo by'oyogera daddi wange agenda biwulira. Jjukira nti Dush asoosowaza nnyo family okusinga ekintu ekirala kyonna ate ebinyiiza Cephcoh byonna maaso weebiri gwe tuula kalira subscribing liking or sharing togenda kubeera ate nga wejjusa kye twalindirira owedda Dush nga bulijjo lava omubisa amaaso Cephcoh kati asumuludde. People saying that wanvumi, but what I'm talking about abantu rumors going around video yasose yatambudde, you know, videos pop in my family group each and every time, you get. So walo video a pop inze ngenda jukuweleza nga to actually let me send it to you right now. Ngoligamba twerya ne Dush abawala bonna ababawo twerya Queen Maya agipostinze kweraga ko bagidownloadinze ne bagisindika. Ashitagera ne wenkuwa Becky right now. Yes, I said that. Twerya what? So what if my tata lands on that, you know? Okay, what I'm saying, the words that you should limit for my father's respect, okay? And my family as well. Nzaba naye nkoyo okunyonyola family yange kino Cephcoh is not like that. Dush is not like that. Mikoye namasole. Namasole. Birekera awo ate Dush twerya atwezina atwepimpina banaye. Okay, nina ndiba Dush is spoiled, but I have a family. Nina tata wange, yeah? Dush toganze nava mu ggulu gamba mbuno birekera naye togamba nina tata wange. Nze nava mu ggulu nengo. That's what I'm saying. I have a family to protect. My dad is a pastor. Excuse me for a minute. Era byogera kululwa mukwano kutaasa. Toddamu byogera. Sinnakusaba kwogera ku by'okwecumpuna. Simanya mbalekera obu. Nabisabako naye nino kibagamba bakimanyi era sinagamba ko. Bamanya bakole ki? Bakakane kwati webagamba muyampereza linki ndi babano bagamba wanvumye biki bikinega mukwano. Uliriza. Let me tell you one thing. Bakoleko maybe ngamba nti nkuyambe. Nsirike. Let me tell you one thing. Nsirike nze tojja kumpulira nga nzizemu ku. Nowe bagamba Cephcoh. Tojja kumpulira nze nadde nasirise. It's okay, how are you? It's okay. Nenga tata omugambe mwagala nnyo yadde tanjagala. Ate ani agambye mbu takwagala? Takulinaako obuzibu naye kye yeetaaga okkirize Yesu okubeera omulokozi we awujjabba mukwano go nnyo. Nalokoka dda ku lulwo. Ate walokoka? Nalokoka. Nagamba mamulesooka. Switito. Yali muntu. Ensirika n'enkuma emirembe singa teyali Dush nga buno bugundi buno obukutubba. Singa bakaliirako dda naye nagamba olwa Dush. Abantu Dush mwagala nnyo jjukira Dush tetwakeera batokimanyi. Babe. Beeramu. Oyita ani? Oyisa ani? Omwana ogundi bamuyita Fifi. Oyisa ani Dush? Bella. Hey! Kabateeka bikuka k'omulalu anti omumanyi. Nga kabikuka mukwano nze nga nkabikula. Kabikuka. Awo nno wetukyali oluvannyuma Dush okulabula Cephcoh nti alekerawo aba akendeeza ku bigambo ebinene byayogera alina family to protect naye nga jjukira abantu balabula Dush oyo musajja gw'oddidde ogenze mu relationship mangu nnyo wandisoose no healinga oyo musajja gw'oddidde agenda kuswazaswaza ate by'otagenda kwagala yadde n'akatono mu bbanga eritali lyawala ekinene nnyo mwezi gumu bwe guti Dush atandise okugamba nti alina family to protect gy'atalaba luli byatawulira advice ze bamuwanga luli kati abantu bagenda kweyongera okumusabula ate nga ne Cephcoh kwatadde jjukira ne Cephcoh byonna bya Dush byagambye Cephcoh okendeeza mbiki Cephcoh talina kyakendeezaamu wadde abiseeko lwakuba nti Dush kwali ku live era oluvuddeko ku live ng'amaze okuvaayo mu guest n'addamu n'asumulula buto kankulageko gye biggweredde ate ngenda kuba nkwongera ne part 2. Mukwano, let me tell you one thing, Cephcoh. Namasole ow'ebitalo the likes tezina kyezingasa tezina kyezingattako tezina kyezinzimba nanti ogamba nti nve wano ne likes. I don't want likes. All I want
Peace. bannange mpozi Ndi mu nyumba ya kitange, my love. Okay? Sebyo ebintu bye agambye byogera. ng'oli mu ya kitange. Nati wabyogedde byonna byonna. Dushi wagende waabwe wakomawo wetwekyompona. All that for what? Si mu bubi tokomawe wange tetweraba banaye si mu bubi ebyogoyo kyompona kisobola byogera ne maama okwekyompona kibi ngeddi abula Cephcoh naawe. Anyways, Dush nahiya jangu Nahiya muyita ate ne Nahiya anyiziza mukoze entalo zammwe eri zesibadde mukubira abantu amasimu gyesibadde okubiddaani nkubidde gundi nkubidde Shaki ne mubuuza Dush bazzeewo n'ensuubuga nangaanidda ate biki ebyo byoyogera olina obujulizi to nga mbuuziza nkubidda niyo omuntu gwe nkubidde njogedde ku Nahiya no nze badde manyi mwazzeewo n'ensuubuga nze nsabula ensuubuga omusabula akukoze eki bwe tuba nga twazzeewo kale muddeewo kale tewali buzibu beep seka naku yage siziyana kuseka seka omundabira kale ngenda mukulabira kale mukwana ndowooza owulidde bulungi. Cephcoh yatandise dda okunoonyereza oba ddala kituufu Dush bazzeewo ne mwami Nsubuga yakola ogugwe atandika okusabula mwami Nsubuga atandika okumuswazaswaza okusingako awo atandika okuta obutambi atandika n'okugjayo ebyama ebisinga ku ebyo ate nga wendi okubeera nga mbibatuuza tuula kalira watch to the end byonna mbirina ngenda kubeera nga mbikutuusako era Dush oluvudde bwati ku live Cephcoh naye nasumulula sigenda kuriisa kambeera ate nga mbikulagako then nkwongereyo mu part 2. Dush sigenda kwogera bigambo bingi naye kimanyi nti nze Dr. Cephcoh sirikira n'enkuvuma nkuwa ekitiibwa naye lekeraawo okwegaana abantu kola weegaana omuntu obanga amutakula ogambe mbuki ogambe nga wetwali ki Dush nkwagala nnyo mukwano naye bigambo bigenda beera bitono ebikola bigenda kubeera bingi tebuli kya n'enkuvuma naye weddeko ekitiibwa kyenkuwa kyenjagala weewe. Yes, we know you love your family. We all have families, by the way, if you didn't know. Omuntu newaba mutemu newaba mubbi aba ne family ye. We all have families, we all have origins, and we all respect our families and our origins. Tulowooza nti gwasoose okubeera ne taata. Ffenna tulina bataata. Ffenna tulina families. Kitegedde? The way I respect your father, the way you should respect my family is the way I respect your family. Stop that tendency of putting your family first as if it's the first family. And even the first families know that even other people, other parties have families. Yes, I respect the fact that Tata Yakenicha na Kuzara. But that doesn't mean you should forget. Dush wese mu bingi. Wese bintu bingi. Sandyagadde. Onnumya omutima, omenya omutima. Nkole ebyo siteekeddwa okukola. Someone has said you should respect a family. What have I done? Even nga mukimanyi bulungi nnyo nti drama yaliwo emabega, one of her family members yabirimu ng'atambuza zi audio zemwalabanga ku TikTok nga zijja mu family group bamuyita Majo, oyo muwala omunene nakula naye nateete, yajjanga audios eza family group yata ne audio ya mama wa Dush. Dush, you've never heard me talking about your family. Dush. Sandyagadde omenya mutima. Dush.
naye oba wotyo wosazeewo tewali buzibu. But you should remember one thing. You should remember one thing. Just don't call me. Let me see what is on my mind. I don't want to add you because you know one thing, all you think about in life is your family. All you know in your life is your family. You don't know other people's families. You've never heard what I've ever told you about my mother. You don't know what my mom talked about you. And my mom has always been appreciating you. Tolowooza nti abadde akuappreciating nti gwe malayika gwe ki. Towulirangako family yange ng'ekuvumye. Your family once attacked me. Ne bampita omusegu, ne bampita simanyanga omusege. Your family has always been attacking me. I've never attacked your family. I've always been there for you. I've always celebrated you. I have comforted you where other people have not been comforting you. I have loved you genuinely. I have done everything for your happiness, for your well-being, for your everything. It is okay, but you shouldn't forget what we shared together. I don't care. I don't care about what people say, but you should not forget what we passed through. Don't forget. And don't force me, in fact, don't provoke me to prove to the world, because the world needs no assurance. Good, your father took you. I pray you get a better man that is going to give you happiness, that is going to, make you happy. Chiche? Ani? So Dush, one thing you should learn in your life, people have origins. Much as you have an origin, I do have an origin. And I've never criticized you, I've never judged you, I've never talked anything about you. And I know you, but I'll never talk about you. I'll never insult you. Omidde ebintu bingi by'omanyi nebyemanyi bingi, and kusuubiza you never hear anything up nga bivudde mu nsi. Dush, nkubeereddewo famire waneeno, famire y'ensabula wano buli lukya, famire y'ensabula buli lukya. I've never talked anything, I've never said anything. Dush, sit down and talk to me and appreciate me, please. Please, hold it. Sit down and talk to your family. Dush, I was there at least, but bameka abo olabye ku nsi byenkoze obirabye, but all the time yo oli kunkuba family yo mu maaso gange, nze sikubanga family yange mu maaso go. Goloza nsina family. Dush, you have a family, I respect your family. Be with your family, let me be with my family, I also have a family, and so should you respect my family. Neto damu kunkuba family yo. Bambi, be with your family. Let's be open and clear. Be with your family. Let me be with my family. We shared a lot. By the way, a lot. And if I come out to say about what we shared, Dush, I don't know if tunasigaza ekitiibwa. You kept quiet about what you went through with Nsubuga, and you told me everything. I've never talked about that. And I know everything. With evidence, by the way. One thing you didn't know, I put your iCloud in my MacBook. And all the evidence you had with your ex-boyfriend or your current boyfriend, I don't care. I have it. In the car. Be with your family. Let me be with my family.
Tugaza omukwano. Kati olimu kumprovokinga mbu. Dush, I love you so much. I promise my God never to abuse you, never to insult you, and so I will never do that. But tondeta bulumi ku mutima. Tondeta bulumi ku mutima mukwano. Don't. Don't. Because everyone is saying, everyone was anticipating, Cephcoh for my Dush. And by the way, you should know even that. One of your family members, or your family, or family, ex-boyfriend, they were paying me to abuse you. They were paying me 1 million to abuse you. And I said, no, your respect is not worth that money. But I've abused other people minus even a single coin, minus a single penny. But I've always respected you. I've always celebrated you. I've always rejoiced you. I've been there for you. So, waliwo agambye olimba, at least achimanyi namulaga messages achimanyi. For if you don't believe, it's okay. But Dush, one thing, I'll never disrespect your family. I'll never abuse you. But appreciate in life. Nkazi omuganda agamba kivamu yakiyita ekyato. Okay. Anyway, that's life. Nenze tosirikira nchane nkuvuma. I will not abuse you, but appreciate people. Appreciate people. Appreciate people. Appreciate people. Someone is saying family first. Okay, family first. You think I don't have a family? We all have families, and she's ready to talk about her family, but I didn't talk about her family in the first place. Kevin, Jango, stop playing sympathy cards. Stop playing sympathy cards. When I didn't get up with us, I never get out from the Dush. Last person in our family Dush. Sigament abazadde banne baleka abaana bakole bye baagala. Because at the end of the day, family anyway likutegeerera eddamu ng'olina ky'oyagala. Bya bino bye muntu agala kwogera. Mulekera okusanyusa abalala nga mwe temuli basanyufu. Stop pleasing people because you want them to have respect, yet you, deep down your heart, you're not happy. Talk to them. You want to please them. By the end of the day, you come to me and tell me A, B, C, D. You get? You want to please people. By the end of the day, you're not happy. Where do you weak? Okay? Kale, let me ask one simple question. Tulabye abantu bangi ne banjula ne bajira lwaki at the end of the day, after even going to church, at the end of the day, amaka gasasika. Parents deserve to be pleased. Yes, parents deserve to be pleased. But omutima gwo gwe gusooka, then parents. Kevin, osofuna omukazi gw'otayagala because you want to please your parents. At the end of the day, ogenda kuddukayo. At the end of the day, ogenda kuddukayo nze abazadde baddusi balinaako obuzibu. And by the way, nakozibwa. Tamula anti nyomba. I don't disrespect parents. I respect parents. But the fact is, in life, you guys should learn how to first please yourself, then please the parents. Sigenda twa mukazi gwe saagala wakakubanga njagala kitiibwa muntu te mukazi wa minister. Kuzinga liko sente. Ne sente zennyini Kevin tezigula ssanyu. Bannange obukyawe buluma era wenjogerera Dush yesibe 3-2 ntono Cephcoh asuubizza okusumulula. Byonna mbikuletera mu part 2. Asuubizza okusumulula buli kimu ate Cephcoh tasobola kuviirako. Dush alowooza nti agenda kukyusa Cephcoh amututteko mu kyaki, kumbe oli amukongooza bigere.
amututteko mu kyaki akoze ati akoze buli ekisoboka. Cephcoh tasobola kukyuka, Cephcoh tasobola kukyuka, naye nga kino kiwe buli mukyala ekyokuyiga, buli muntu ekyokuyiga, buli muntu afunyamu ekyokuyiga. Era nkusaba okozesa comment section otuwe endowooza ku butya bw'osanze video kuva gyetandikidde paka gy'esemedde ate nga nkyajjira ddala Olutalo media ko kyali subscribe for